Sinza Katonda musinze kumakya emisana n'ekiro mwe muve ekyamagero kyo mutendo lyo Katonda mwabeera sinze linnya lye onoolaba omukono gwe Usinze kumacha emisana n'ekiro mwe muve ekyamagero mutendo lyo Katonda mwabeera sinza linnya lye onoolaba omukono gwe sinza Katonda w'emmeeme yange abamusinza bebawangula mmeeme yange musinze mbeera wetusinza adamu wetusaba wetusinza adamu wetusaba sinza musinze kumacha emisana n'ekiro Kama ibazibwe nnyo mbalamusizaako nnyo nyini ddala mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda oyo abeerera ddala omulamu. Mukama kuumye atya? Njagala kulamusaayo yonna gy'osiibye ng'okakkalabya emirimu gy'olunaku olw'olwaleero. Njagala kulamusaako nnyo mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Nkusabidde ate olunaku lwaleero olw'enkya n'omwezi guno gwonna gutandise omwezi ogwokuna gubeere so fruitful mu bulamu bwo obw'omulokole. Mukama yeebazibwe nnyo. Katonda akole ebyekisa gy'oli, akwongere amaanyi, ennaku zo zonna ezisigaddeyo zibeere za buwanguzi, owangule ennaku zonna zosigaddeyo ku nsi oziwangule. Abamu ku ffe tusigazaayo ndowooza eddakiika emu yokka ku nsi. Abamu tusigazaayo ndowooza ka sekendi kamu kokka. Abamu ndowooza n'akatundu ka sekendi tekawera. Abamu balinayo eddakiika 2 zokka ku nsi kuno. Teri n'omu ndowooza yaweza nnaku 2 ku nsi. Bukyanga kutondebwa nsi kubeerawo. Teri n'omu yaweza nnaku 2 ku nsi. Adamu yamala ndowooza essaawa ndowooza ng'emu yokka ku nsi n'afa. Simanyi balala baddakaawo. Ayinza okuba nga yawangaalamuko, ndowooza ayinza okuba nga aweza essaawa emu n'ekitundu. Teri yaweza lunaku. Teri yaweza lunaku. Wabanga gyali ndowooza gyali neetaaga nziremu nkole ndowooza okunoonyereza. Naye nga kyemmanyi okusinziira ku Bayibuli, oyinza okunoonya omuntu ndowooza yamala ennaku 2 ku nsi nga taliiyo. Kati nno wenkugambira ali eyo ayeepankapanka, weepanka empola ssaawa yonna otema. Mbibagambye. Neebaza Katonda ku lw'obulamu bwammwe, neebaza Mukama kubanga mwesigwa. Musumba Isaac Serukenya nga atutwala atujje mu luyimba olubadde mabegakaawo luyitibwa Sinza Katonda. Twagala okwebaza Katonda ku lw'obulamu bwammwe mwenna abatusabira n'abatuwagira ku mulimu guno gugenda mu maaso. Oli ku Just Gospel Media Uganda, ate era ne Just Gospel Media Uganda YouTube channel yaffe
wamwatera ne Facebook page ene ya Just Gospel Media Uganda, wamwatera ne Just Gospel Sword. Just Gospel Sword ya creating wa wiki emu emabega, twebaza Katonda nayo jeri. Atera ne WhatsApp platforms zaffe zonna eza Just Gospel. Kama ebazibwe nnyo gwagamba nti njagala tusabeko ffenna wamu, tukuŋŋaaneko wamu ffenna, tugabane ku bigambo by'ebwa Katonda. Wetuli nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Link etera okubeerawo wansi awo. So twagala okwebaza Katonda tuzimba mubiri gwa Mukama waffe Yesu. Nina ensonga ezindese olunaku lwaleero. Leero tubale tulina ensonga zetuba tulina okukwatako. Naye ne wabaawo ensonga zenjagala nzikaatirizeeko era tuwogereko. Kati ngenda kusaba gwe nga walokoka obanga walokoka tewabitegeera, ate bwe wabitegeera n'ogwa, ate bwe wagwa n'otalwana, kulabika nti n'obulamu bwo budde engulu. Kati ng'oli omulokole ayafuuka obutwa eri abalala, tomanyi ky'oli. Nkusaba n'obwegendereza message eno gye ngenda okwogera ogiwulirize n'obwegendereza. Ntera okubagamba nti gwe wenna ng'ogoberera Just Gospel Media Uganda ne message gye tuwa ku platform eno, si ye message gy'ogenda okuwuliriza nga bw'obuuka, nga bw'oli ebinyeebwa n'emberenge, nga bw'odduka okudda eno n'eno n'omala n'ogamba kanziremu mpozi yabadde yagamba ki. Si message gy'ogenda okuwulira ng'obuukabuuka. Ate si message gye tubulira, eno message gye tubulira si abantu abatannaba kulokoka, message y'abantu abalokoka. Ntero bagamba nti nze sirina budde bwabo batannaba kulokoka. Ekyo kitwala omuntu akuzze mu mwoyo okukitegeera. I'm not assigned eri abantu abatannaba kulokoka. Wali abantu nga bali assigned nga mandate yawe eri n'abantu abatannaba kulokoka. Mandate yange, assignment yange eri nnyo n'abantu abalokoka mubiri gwa Mukama waffe Yesu, kanisa, kunyweza abo abalokoka. Oyinza okubanga walokoka naye nga wabitegeera, ate mu butabitegeera n'osigala ng'obulira ddala. Abo tubalina. Kati tulina ebika by'abalokole mu kanisa ya Mukama waffe Yesu. Tulina abalokole nga baazimbibwa ku musingi lwazi, ng'ennyumba yaabwe eri ku lwazi. Ne mubaamu abalokole be tulina ng'ennyumba yaabwe eri ku musenyu. Ng'ennyumba yaabwe eri ku musenyu, baazimba ennyumba. Naye ng'ennyumba emu eri ku musenyu, ennyumba endala eri ku lwazi. Balokole tubalina mu kanisa babiri batudde mu ntebe. Abamu balina ennyumba zaabwe zaazimbibwa ku lwazi, endala ennyumba zaabwe zaazimbibwa ku musenyu. Kati abantu abaazimba ennyumba zaabwe nga baazizimba ku musenyu bamenya omubiri gwa Mukama waffe Yesu. Olw'ensonga nti ogenda okubasanga nga baamanyiirira okulya amatooke, baamanyiirira okulya obumondo obusotte, baamanyiirira okubaliisa omuceere omugotte, baamanyiirira okubaliisa ejjinga sotte. Kati waakyuseeko n'alya ku muwogo akaluba, waakyuseeko n'alya ku balugu, waakyuseeko n'alya ku mmere ekaluba, ku bukopa, endaggu, balugu. Waliwo emmere gye twalyanga edda baligitanga ebikooma, emmere eri awo kyakuliranga mu ttaka wansi, si ndaggu naye nga kikaluba mukwano gwange, nga kikaluba. Va ku ndaggu, va ku bukopa, naye nga kikaluba. Kati eriyo naye wabawo abaana nga bo mu kanisa ya Mukama waffe Yesu bali ku mata, January December bali ku mata ge banywa, babeera ku nywanto. Bali awo basiibirira nywanto,
basulirira nywanto y'amata buli kaseera buli kaseera nywanto abo tubalina mu kanisa. Kati nga bw'akyusaako okunywa ku caayi omukalu alimu omujaaja nga tali mu sukaali, omulokole oyo abeera muzibu. Nina comments zengenda okubawa era nkimanyi tebagenda kubitegeera, batono nnyo abagenda okutegeera message eno gye ngenda okubawa. Platform eno eri strictly teyogera n'abantu batannaba kulokoka. Platform eno strictly ekola omulimu gwayo gwagiyitibwa okukola. Amiina. Ate tolina kyosobola kukola kugiyimiriza kola kyeyina kukola, wabula kyolina okukola kutuula wansi, reasoninga, wandiika ekyawandiikibwa, reason with scriptures. Kubanga eri abantu bangi nnyo abali awo, they reason without scriptures, without verses, reasoning with emotions, n'okwagala okutali kwabwa Katonda okwo kwe mulooza nti mwagala. It doesn't make any sense. Reason with the verse. Era ogenda okubalengera nga omuntu a reasoning without any biblical knowledge, any biblical understanding, never. Naye message n'abuuka message ebadde mu video, oli mu kukaringa message, naye message n'agibuuka bw'ati, n'atandika, lwaki oyogera ku musumba wange, lwaki oyogera ku musumba wange, lwaki oyogera ku musumba wange, lwaki oyogera ku musumba wange. Messages zenina mu inbox ne ku messenger, naye ng'oli ekimulese azze strictly kukuvuma na kukuwemula, lwaki oyogera ku musumba wange. Mainly ogenda okukebera profile picture, nga profile picture ye eriko either Mutundu Christian Fellowship radio, either ogenda kwesanga nga ku profile picture kuliko ekifaananyi kya Musumba Tom Mugerwa Balaba, oba ogenda kwesanga nga kuliko kyonna ekikwatagana ne Mutundu. Ogenda okebera nga profiles zonna messages zonna ezikaringa ne byonna ebikirira wansi Mutundwe, mainly Mutundwe. Kati ne weesanga nga bano bansinga nnyo kubeera mu Bawalabu, bano bandokokedde mu Bawalabu. Mainly ogenda okwetegereza bano bankola mu mayumba g'Abawalabu, bano mainly abaana abawala abo si bokka. Nina abasumba abajja mu inbox yange, oli n'akuvuma. Nina just recently omusumba omu yakoze apology publicly, n'apostinga ku page ye, na apologinga, I apologize ku post gye nakola about your ministry. Omulala yajja mu inbox yange n'anvuma, ne recently mu wiki yemu gye tulimu, this pastor apologized. Nenga nvumira omusumba gwatalabangako, tamukwatangako na mu ngalo, amulabira eri wala, alwana kumusisinkana, tamulabanga nako. So we have members in the body of Christ. Ngenda kukuwa ebyawandiikibwa, nkwene comments z'abo abaana. Omuntu gw'onvumirako, Pastor Tom Mugerwa, tomulabanga nako, n'ekimu kye eky'ekkumi okiweereza ku online, tomukwatanga nako mu ngalo, n'ekiweebwayo ekyo takikwatangako mu ngalo, kiyita ku ssimu, tomusisinkananga nako, oba oliawo toli musisinkana nako. Abantu basisinkana, sako y'abantu basisinkana balina mala kukukebera okumusisinkana, protocol mwolina okuyita okumusisinkana mpitirivu nnene. Ne WhatsApp platforms z'olimu ez'Emutundwe nazo bakublockinga, tosobola kwogera kuyisaawo message, bakublockinga, ba administrators bokka be bayisaawo message. Mukama yebazibwe nnyo. Naye n'oyimirira n'olaga no carrying, you are carrying something, you people. Mukaringa ekintu, mukaringa image embi etali ya bwa Katonda. Njagala nkweko ku comments ezimu. Omusumba recently yabadde ali mu apologizinga.
nga apologizing. Waliwo omwana omweru omulala bamuyita erinnya lye ndyerabidde, yakaringa message n'agikaringa n'agiteeka mu group ya Mutundu Christian Fellowship, n'agamba omusajja ono wa Just Gospel mufere mulimba, nabbi wa bulimba, azze kumenya mubiri gwa Mukama waffe Yesu, mumwegendereze. Abaana ne basooka bawulula comments wansi, twamumanya oyo yasiiba akuba Mutundwe, asiiba ayogerera Musumba Tom Mugerwa nga Musumba Tom Mugerwa wali nabbi w'obulimba. Just of recent post jeri nenji postingayo nembategeeza nenjogera nabo. Kakati omuntu ayakola ekintu ekyo nayogera naye ne musindikira message ogunaguno gwakatajiddanga namu. Kakati abaana be bagenda bazuula nga bagenda bategeera mpola bagenda bategeera mpola, the end of the day muli bali munda abamu twenenya bannange search tegeera bannange saamanya. Nga comments ezimu zengenda okuwa wano, omusumba yakoze post n'amala neyeenenya, eyo sigenda kugireetinga ebere public, sigenda kugireeta wano, naye yeemanyi ne post ezo gyeziri. Kati abaana bali wali bannange twenenya, mutusaasire mutusonyiwe, twakomentinga nga tetumanyi, twayogera ebigambo bino nga tetumanyi, abamu bagamba video tetwazimalaayo, abamu bagamba network yange yali efudde n'olwekyo comment eyo ku video sajulira bulungi. Kwebuza, nina ebigambo byengenda okwogera nammwe. Kansooke mbawe comment eno. Comment eyo esooka ogiraba ku screen. Ngenda kukulaga ekika ky'abalokole kye tulina mu kanisa ya Mukama waffe Yesu. Comment yiyo, comment eyo egambye Sherry Love yawandika naga Daddy Tom wange awontabuka, never talk anything wrong about him, God given from heaven. Tomwogerangako kibi, oyo ava mu ggulu, Katonda yamutuwanga kirabo. Nina ekintu kye ngenda okubawa kye bayita idol worship. Idol worship we muba mutunuulira ab'ebukalango n'abakatuliki, Bible ebeeyogera ku idol worship temulowooza nti ekyo kyokka kyeyogerako. Idol worship kintu kigazi. Mujja kwesanga ng'abamu kumwe muli mu ku idol worshiping abasumba bamwe nga temumanyi, which is a sin before God. Ntabuka, never talk to him, never talk anything bad about him. Awontabuka. Nenge ekintu kyagamba nti ntabuka, never talk anything bad about him. Tolina kintu kyewali ogedde ku ye kibi. Tolina. Nga tewali. Naye bazi b'amaaso nti atuula ku video, taking a time kuwuliriza message, digesting a message, tatuula wansi kuwuliriza, wabula bo balina muwogo, balina emmere gye bamanyirira okulya. Bo bamanyirira emmere emu, ebirooto n'ebikolimo n'okusibibwa we bamanyirira awo, which is not bad, it is good, but sit, concentrate and learn. Buli omu yaweebwa okuyitibwa kukwe, oli yaweebwa kuyitibwa kukwe, nono yaweebwa okuyitibwa kulala, naye okuyitibwa kwonna kugasa omulimu gwa Mukama waffe Yesu. Amina. Omulala n'awandika comment hiyo n'agamba nti if Mutundu Christian Fellowship pastor Tom is false, so where is your church that we may come to yours that is not fake? Why are you telling us to go to other pastors? Kakati omuwulira omuntu oyo ayitibwa Edith Favor, naye nga amazima matuufu osobola okumubuuza ddi we nali ngambye nti Pastor Tom Mugerwa is a false prophet or is a false teacher, nga tasobola ddi kikuwa. Naye ali wansi mu comment avuluga emisinde. Ngenda kukulaga kye bayita idol worship. Omulala n'agamba nti I beg not to mix Pastor Tom with others, he is a unique man of God. Ono najja n'agamba wamma mugambe awo ntabuka nange ku Daddy Tom. Omuntu atukira ogamba nti awo nange ntabuka. Omu yansindikira message ngenda okunoonya musajja wa buvunaanyizibwa. N'abakyala abamu messages nzirina. Niba kulaga oli yangamba nti musirusiru gwe bw'oteesonyiwa Musumba Tom Mugerwa ogenda kufa. Oli tebamwepankako. Fe Musumba Tom ogenda balaba bonna Musumba Tom bonna nga bali bati Musumba Tom ono ye Katonda bamutuwanga kirabo. Musumba Tom oh no, they don't listen, they don't concentrate. Banywa ekintu kimu Musumba Tom.
era waliwo mu yangamba n'okungamba nti no musumba Tom n'amala ava ku nsi n'agenda obulokole buba buweddewo. People wake up. Sikugambye nti musumba Tom is a false prophet. Sikugambye nti is a false teacher. I recommend people to go there. I have pastors there who are my friends. I have ministers there who are my friends. We communicate daily. Communicating n'abantu mu mutundwe mikwano gyange obuli agwe bota communicating anga nabo nga goweta gogenda okola appointment nabo onyumye nabo ninga atenze nyumye nabo nga mikwano gyange abaweereza mukama yebazibwe nnyo nego oli wano olekana ogwa ekyo kyoli mu kukola kya bulabe. Waliwo ekyawandiikibwa kiri mu Bakolinso ekisooka kanku olunyiriri luno katono nnyo bikula Bible mu Bakolinso ekisooka tusewo otusewo Bakolinso ekisooka essula ya 8 n'olunyiriri olusookerako ddala. Bible esomesa naye ku ebyo ebiweebwa eri ebifaananyi tumanyi nga tulina ffenna okutegeera kwegulumizisa naye okwagala kuzimba. 2 omuntu bw'alowoozanga ng'aliko kyategedde nga tannategeera nga bwe kigwanira okutegeera, naye omuntu bw'ayagala Katonda oyo ategeererwa ye. Kale kulyanga ebiweebwayo eri ebifaananyi tumanyi ng'ekifaananyi si kintu mu nsi era nga tewali Katonda omulala wabula omu. Kuba newankubadde nga waliwo abayitibwa bakatonda oba mu ggulu oba mu nsi nga bwe waliwo bakatonda abangi n'abaami abangi, obudde tulina butono tuyinza obutamalayo olunyiriri luno wansi. Mukama yebazibwe, tuyinza obutamalayo olunyiriri luno wansi. Nina point gye njagala okumeekinga olunaku olwaleero. Bw'osoma olunyiriri olw'Abakolinso ekisooka 8 bw'onaava eri waggulu lujja kwogera ku kye tuyita idol worship. Idol worship basibo ne bannyabo si bakatuliki bokka. Idol worship mulimu n'okutwala omuntu okumuteeka mu kifaananyi ng'alinga paapa. Waliwo baganda baffe abali eri mu ba people power. People power balina omukulembeze waabwe bamuyita Kyagulanyi Robert, bamutwala nga principal, ye principal waabwe. Basibo ne bannyabo omuntu n'amala n'avaayo n'ayogera ku principal ekintu ekibi, bo balina n'eŋŋombe egamba nti oyo principal tasobya, oyo principal kirabe okuva eri Katonda, oyo principal bamutuwanga Katonda, oyo principal Katonda yamutuwanga kirabo, ye mununuzi waffe, oyo tasobya. Kati waliwo kiraliki y'abantu mu kanisa ya Mukama waffe Yesu nga they embraced that kind of a spirit mu kanisa ya Mukama waffe Yesu. Oyo Tomu Mugerwa tasobya, oyo oba omwogeddeko ntabuka nange nvaako waya, waliwo yagamba nze nvaako awo nfiirawo, oyo tomwogerako. Ng'olaba omuntu atadde Musumba Tomu Mugerwa ku level nawe gy'otya n'okutya n'ogamba what is happening, nti ate nno tekiri nnyo ku Musumba Robert Kayanja, kubanga Musumba Robert Kayanja y'omu ku basumba mu Kampala gwe batadde ennyo ku nninga, sinagi kugiyita nninga, gwe bakubye ennyo omusumaali ogugenda eddala ewala okumuteekako ekintu ekiyitibwa ebisiyaga. Naye ogenda mu komenti z'ababloggers abamuwandiikako n'abakola ebintu ebifaanaganako bwe bityo, tosobola, kizibu nnyo okusanga abagoberezi bewa Musumba Kayanja nga bagamba nti ku Musumba Kayanja nfiirawo, awo nkuttirawo, awo era oliye yava eri Katonda, oliye Musumba Kayanja ono ye temumwogera nako mafuta ga Katonda gawedde emirimu, Musumba Kayanja oyinza obutabisangayo nnyo,
naye mu comments ezisinga gwe kola bukozi kintu ku mutundu oyogere ku kigambo kiyitibwa mutundwe. Omuntu ajja kuba tannaba nakusooka kusoma kumalayo kukirira wansi nga yakubyedde omusumaali wansi, ono tasobya, ono ku mutundu entabuka, gwe musirusiru gwe jja musumba Tomu Mugerwa mu bimwabyo. Wala ngamba gwe musiru gwe oba totegeera oba tolina byakwogerako, weesonyiwe mutundu, weesonyiwe musumba Tomu Mugerwa. Ani yakugamba nabbi wa bulimba? Naye nga owandiise Luzungu talutegedde, ne bw'owandiika Oluganda nalwo talutegedde, message gy'owandiise tagitegedde, naye yadduka ekintu kimu. Oyo tomwogerako, oyo ye yava wa Katonda, oyo kirabo kyaffe, daddi, oyo daddi waffe, oyo daddi waffe, tomwogera. Message nzirina muno. Recently abamu bakenenya bajja beenenya mpola nakafuna yaaba beenenya. Abamu bagenda mu groups zaabwe eyo ne bampostingayo, ne bapostinga ne linki zange. Omusajja ono mumwegendereza, ono nabbi wa bulimba azze kusuula mubiri gwa Mukama waffe Yesu. Naye nga mazima matuufu gali nti oli mu kwadressinga bannabbi ba bulimba nanjigiriza za bulimba. Balekerera message gy'oli mu kuteeka munda mu video eyo tebajoogerako. No one will talk about that. That's how devil cunning is. Mubi nnyo devil. Nti omusumba tasobola kudiscussinga n'abaluganda nti naye Oluganda yakoze comment bweti. Eyo tebagenda joogerako. Naye akalinga omutwe omunene ogugamba ono nabbi wa bulimba mumwegendereze. Ono mumwegendereze. Nina babiri bakenenya kati. Omulala yakoze public apology. Musumba ali awo yakoze public apology. Ogenda okulengera ne bawalabe bali mu comments bagamba musumba naffe twali tetumanyi nti twenenya naffe tusonyiwe tusaasire. Omusajja twali tumanyi tali bwati. Naye nga bw'otunulira ebigambo bye bajja boogera wansi okwata kutama n'ogamba bano baalokoka tebaalokoka. Bayibuli esomesa mu lunyiriri olw'Abakolinso essula esooka n'olunyiriri, Bakolinso ekisooka 8:4. Kale kulyanga ebiweebwayo eri ebifaananyi tumanyi ng'ekifaananyi si kintu mu nsi, era nga tewali Katonda omulala wabula omu. 8:5 kuba newankubadde nga waliwo abayitibwa bakatonda, waliwo abayitibwa bakatonda. Abayitibwa tebeeyita naye bayitibwa bakatonda. Kakati tulina abantu leero mu kanisa ya Mukama waffe Yesu nga bayita abakulembeze bwabwe, abasumba baabwe nga babateeka mu kifaananyi ekyokubeera ndi bakatonda. Bayitibwa bakatonda. Spirit eyo yamera munda mu bo, that is idol worship. Bayitibwa bakatonda kuba newankubadde nga waliwo abayitibwa bakatonda. Oba mu ggulu, eggulu eryogerwako ly'ebbanga, mu bbanga waliwo emyoyo egy'abantu abayitibwa bakatonda. Jjajja muwanga simanyi bano bamukasa emizimu egifugira mu bbanga. Bakatonda b'ebuperusi, bakatonda b'omu bbanga abo bayitibwa bakatonda. Ab'omu ggulu si lyeri eggulu lya Mukama waffe, naye ab'omu ggulu kubanga tulina eggulu lya levels 3. Kakati Bayibuli esomesa nti oba mu ggulu oba mu nsi, kuba newankubadde nga waliwo abayitibwa bakatonda oba mu ggulu oba mu nsi. Kati mu nsi muno waliwo abayitibwa bakatonda. Gwe yimirira owulira abantu abayita Principal Bob Wine nga bamugeraageranya nti Katonda bwe yagala ensi bw'atyo n'atuwa omwana we Kyagulanyi ajja atulokole eri gavumenti ya Museveni. Kyagulanyi nga bamutwalanga eyeberefusi cultism. Kati bw'obeeranga mu kifo n'olengeranga abantu ekkanisa bakwata omusumba waabwe, oyo n'omugo tomwogerako, oyo neera omugambako nenyikukwatako gwe nja kunyiga, oli musiru olegaagama olwengamba amaaso ago gookanula agama nenaago weesonyiwe omusumba Tomu, gwe oli tomumanyi, oli yayitibwa ye musumba yekka mu kibuga asigaddemu ng'ategeera. Komenti zonna nzirina muno. Kakati Bayibuli esomesa oba mu ggulu oba mu nsi, kuba newankubadde nga waliwo abayitibwa bakatonda oba mu ggulu oba mu nsi, nga bwe waliwo bakatonda abangi n'abaami abangi. 8:6 naye gye tuli waliwo Katonda omu, Kitaffe omu, omuva byonna, naffe tuli ku bwoyo ne Mukama waffe omu Yesu Kristo abeezaawo byonna era tubeesaawo ffe. Kakati lwaki Bayibuli
eyogera ku lunyiriri luno lw'Abakolinso 8 n'olunyiriri olwokutaano newankubadde nga waliwo abayitibwa bakatonda oba mu ggulu oba mu nsi. Kati mu nsi mulimu abateekebwa abantu nga bateekebwa mu kifaananyi kya Katonda. Bayibuli kyeva esomesa oba wali osome ku lunyiriri oluli mu Matayo 23 n'olunyiriri lwa 9, Matayo 23 n'olunyiriri lwa 9. Bayibuli etusomesa nti era temuyitanga muntu ku nsi kitammwe, temuyitanga muntu ku nsi kitammwe, kubanga kitammwe ali omu ali mu ggulu. Temuyitanga muntu ku nsi kitammwe, kubanga kitammwe ali omu ali mu ggulu. Yeti nga Bayibuli yemu yetusomesa nti musengamu kitaawo, osangamu kitaawo ekitiibwa ne nnyoko nnaku ze ez'oku nsi zibeerenga mpanvu. Eryo tteeka lya kusaamu kitaawo kitiibwa. Bayibuli tennaba kukugaana nti oyo akuzaala tomuyita taata. Nedda, muyite taata, muyite father nga bw'omuyita father. Taata wo muwe ekitiibwa. Naye egamba nti era temuyitanga muntu ku nsi kitammwe. Negamba kubanga kitammwe ali omu ali mu ggulu. Lwaki agamba nti kubanga kitammwe ali omu ali mu ggulu? Bayibuli ekutegeeza nti towa muntu kitiibwa, tomuteeka ku level ya bwakatonda nti tasobola kusobya. Katonda yekka y'atasobya. Ensi erina omusajja ayitibwa paapa. Paapa bamuteeka ku level ya Katonda. Toyitanga muntu yenna kitaawo ku nsi kubanga kitaffe ali omu ali mu ggulu. Lwaki egamba nti kubanga kitaffe ali omu ali mu ggulu? Kubanga oyo yekka yagwanira ekitiibwa n'okusinzibwa y'atasobya. Naye bino mbu pasita wange tasobya, pasita wange tasobya, era oyo ye tasobya, era oyo temwogerako kibi. Omukutte omutadde mu kifaananyi kya Katonda. Omukutte omufudde idol worship. Ye ayinza okuba teyeemanyi nti obimuyita era nga takulagira obimuyite, naye gwe abimuyita osemberedde okwonoona ensi ey'omu mwoyo. Nze Nicholas mbaagala era ogenda kubalaba nga bavuma era kubanga tebategedde. Mukama bankumire, mweraba. Sinza Katonda, musinze ku makya, emisana n'ekiro, mwe muve ekyamagero kyo. Mu ttendo lyo Katonda mwabeera, sinze erinnya lye onoolaba omukono gwe. Sinze ku makya, Emisana n'ekiro, mwe muve ekyamagero ttendo lyo Katonda mwabeera, sinza erinnya lye onoolaba omukono gwe. Sinza Katonda, Sinza Katonda, w'emmeeme yange, abamusinza bebawangula. Mmeeme yange, sinze buli mbeera wetusinza, ate mu wetusaba.
sinza katonda meme yange abamusinza